Alright, Kachumba TV, it's me your boy MC Prince Ivo. Nga lwalero twagadde twogere ku bitonotono ebikwata ku mwana muwala Gigi. Gigi ye yakuyimbiranga every time n'akola ntya n'ennyimba endala. Mwana muwala ono is a new kid on block, naye nga bw'obeera weegendereza music we naawe oyinza okijjamu enjawulo nti nno mwaka ogujja be baana be tuyinza okubeera nga tusibiddeko olukoba mu Uganda. Mwana muwala ono ayimba music wa Afrobeat ne Zouk nga bw'olaba mwana muwala Rema n'amakula, naye nga ye agamba ali inspired by Stabuwa n'Atoro. Ennyimba z'ayagala okuyimba oba z'ayimba ze nnyimba ez'emikolo, ng'era wandimuwadde amaaso oba n'omwana amatu oyinza okijjamu enjawulo. Bw'otunuulira nti nno talina management obudde buno currently, naye nga afuba nnyo okukola ky'asobola okulaba nti nno atambula bulungi nnyo nga bwe yanditambudde mu music. Mwana muwala bw'otunuulira ennyimba gy'ayimbamu n'engeri gy'akolamu videos ze, oyinza okugamba nti nno be baana abayingidde mu music nga balina passion, not because nti nno ayagala oba alina okuyimba oba amanyi okuyimba, naye nga akyagala. Bw'otunuulira engeri gy'azinamu videos ze, engeri gy'awaayo omubiri gwe gwonna, kikulagira ddala nti nno ayagala. Ava ku bano abayimbi abajja mu music nga azze lwakuba dadi we alina ssente, azze lwakuba nti nno bamuwandiikidde. Omuwala ono Gigi ye yeewandiikira music we, ekisooka. Ekyokubiri ye yeeteramu akasente mu music we, so nga era obudde buno ng'anoonya management, era bw'obeerayo nga osobola omuyambako, osobola okuinboxinga n'embeera nga mukutuusaako, so nti nno kyakola akimanyi ate akyagala. Osobola okugenda ku nnyimba ze oba ku YouTube channel ye eya Gigi n'ofollowinga music we. Ye mwana muwala ayimba with all her body, nga kyakola n'omubiri gwe oba kyayimba n'omubiri gwe gwegwo gwennyini gwe kikola. So bw'otunuulira ku vidiyo eno eya Ginsaabe, yagikoledde mu bitundu by'e Makindye because nga bwe nagambye nti no talina ssente oba talina amuteeka mu buyambi, era akasente kakuŋŋaanya ng'omukyala obamaanyi alina kabotiiki ke mw'aggya akasente kajjamu ate n'ateeka mu music. So vidiyo yagikoledde mu bitundu by'e Makindye mu Kizungu, naye nga bw'otunuulira badirector abaagikoze bakozesezza amataala amalungi, engeri gye baagikozeemu yabaddemu Indo, naye nga buli kintu olaba nti nno kituukaganye n'omutindo. Kamera tujagamba nti nno si zeezo ezisinga, naye nga at least yagezezzaako okunoonya kamera ennungi. So video shoot eno yakozesezza nga bw'olaba amataala, bw'olaba bonna abadde ku location, oyinza okugamba nti no si be basinga, naye ate nga bakola ekirungi oba ekisaanidde okukola. Vidiyo eno eya Ginsaabe asuubira oggita mwezi nga gumu okuva kati, naye nga oluyimba lwa maanyi nnyo. Tone mwe yaluyimbidde, ebigambo mulimu lyrics z'owulira ddala nti no ziri mature ddala. So nga ye mwana muwala gwe twandiwadde amatu oba amaaso omwaka ogujja n'emyaka egiddako awo. Ennyimba ze basically bw'ozitunulira zirimu Ko Wange erya Stabuwa n'Atoro, Chosen Becky, bwe batyo bwe lityo Ko Wamwe eriri Rema n'amakula like, so ziri a little bit mikolo na love. So ng'ate abasajja abettanidde nnyo okwagala abayimbi, si ye muwala era alabika obubi kale tujja gendera awo, naye nga manager alinga amukwasaganya obudde buno bamuyita Geoffrey, muganda wange oyo akola ku Muntu TV, yalinga amukwasaganya amugamba akola kino nga bwe nageno talina manager, so ayinawo abamuyambayambako bwe bamunoonyereza locations ezo na buli kimu ekigenda mu maaso, naye nga ye yataddemu akasente nga ye nga omuwala. Kiba kizibu nnyo abaana abawala okustabilizinga nga tebalina manager mu music industry. Bangi nnyo betulabyeko bazze ne bagenda just because of money, ate n'abasajja abatega ennyo ebibatu. Omwana ajja kukola akayimba ke akatwale ku radio, ate presenter mugambe kino ate so obitegeera ebintu bwe bityo, naye nga
tumuwe amatu n'amaaso omwana muwala ono Gigi, be baana abato sofa be tulina nga ate tulina okubusitinga oba okupromotinga abaana abato. Gwe naali Kakyumbaali omwana osobola okukomentingako awo oba n'omuwishinga ka success mu jane yeeno gy'ataddemu amaanyi amangi ennyo. Bw'olaba movements ze mu kuzina, bw'olaba engeri gy'ayagalamu nnyo ebintu byakola, badirector ekisooka teyabawadde buzibu kuba kyeyabadde akola yabadde akimanyi. Bw'otunuulira nti nno buli kimu kale nga location bwe yabadde nga bw'oyinza ogiraba awo, kamera tagamba ate stop ddamu bino nga abalabe bakola nno, buli kimu kyabadde ekirungi nnyo. So n'olw'ensonga eyo ngamba twandimuwagidde tuwagire abaana abato because nga bw'omanyi nti no ba artist ensangi zino bavaayo ne bagamba Abanigeria batuliddeko shows bajja wano eno ne bagira just because we do not promote our own. So bwe tupromotinga naddala nga tuvudde ku baana abato okwambuka waggulu, tusuubira nti no myaka ng'ebiri okuva kati ate Abanigeria bajja beera tebakyajja wano eno kubanga definitely ebitone weebiri mu Uganda. Ate bw'otunuulira nti no resources Bannayuganda bakyakaze tuzirina, so let's promote our own. So mwana muwala ono bamuyita Gigi, osobola omunoonyaako ennyimba ze tannaba kuyimba nnyo, ennyimba sofa luno lwakusatu. Bwe nabadde njogeramu naye yaŋŋambye no oluyimba lwakusatu naye nga buli kimu yakyekolera. So gwe naali eyo ng'osobola omuteekamu akasente munoonyeeko we promote our own. So bwe kityo bwe kyabadde Makindye wali nga mwana muwala ali ku video shoot ye ey'oluyimba Gyensaabe naye nga byonna yabikoze. Kyenyinza okugamba nti byonna yabikoze because waliwo video shoots ezimu ze tugendako n'owulira ddala nga ng'omaze na budde mwana saawa nnamba muli ku kiripu emu gye mu shooting, naye ono twabadde kugambe kusindika munya mu ssubi obwedda buli kimu bagenda okimugamba nga yakikoze dda, bamugamba kola kino ng'olwedde kye yalowoozezzaako. So teyatumazeemu, alina energy gy'ayimbisa, alina vocabulary z'akozesa mu kuwandiika lyrics ze because nga bwe nagambye nti no ye yeewandiikira, yeeteramu akasente, ye yeepromotinga. So energy gye yakozesezza yabadde y'amaanyi nnyo n'engeri gye bwedda gy'ayimbamu. So nga nze omuntu I liked her, ne kutwaliza wamu n'ababadde ku location bagambye nti no yes ajasobola. So osobola okukomentinga awo n'ogamba ki ky'oyinza okubeera nti no omuwaamuko ku magezi because as bwe tumanyi industry yaffe eno omuwala ajja ng'oyo naye agayaaye ag'ebibatu obimanyi naawe. So yeetaaga guidance yammwe, yeetaaga okwabulwamuko wamu n'okuteesa na ngeri butya bw'ayinza okikolamu. So naye nga tubaagala nnyo mwenna ababeera Kakyumbaali abeekuumirako, nga bwe nabagambye nti neno channel tetuliiwo okupromotinga bakulu nnyo oba banti oli avuddeyo tubuukire n'oyo no. Twagala okutandika n'oyo alina kaatandiseewo tugende mu maaso then ate nga yaawano tetufuddeyo oba byabufuzi oba byakika, as long as tuli wano eno Uganda buli kimu tujja beera tukikwatako. So subscribinga obeereko, naye nga kyenyinza okugamba nti no mwana muwala Gigi ye yazze yatugambye okusoma kwe si kuwanvu si kwe kuli awo, naye nga yasomako akatonotono n'atuuka mu bina byatuuse, mwana muto sisekise anyirira. So tumuwe buyi matu na kumwaniriza, gw'alabye gundi osobola ogenda ku mutimbagano gwe n'omunoonyaako tumwagale, gwamwetaaze omupromotinga nga tozimanyi oyinza kumusanga inbox me, namba zange zibeerako awo, osobola okunkubira ne tulaba ate engeri gye tuyinza omuyambamuko n'alema okubeera nga yawandiika ye promota yateekamu akasente you get, ne tubeera nga ebimu tubimuyambako. So ogwange gwakubatuusaako baana nga bano era nkyagenda mu maaso nga abaana abato abazze agenda okuvaayo ng'ogamba
Kachumbali yamu exportinga, yamutulaga, yamugjayo. So ebyo bye twagala than okubuukira bo bakamyoni babaddewo tubalabye, so tebalina nnyo kipya wabula tulina okunoonya ku baana abalina ebipya. I think tugendera awo. Kachumbali TV, as you know, we transformed from the other name Kachumbali Top TV. Now it's a TV of its own. Mwebale kutuwagira, abasubscribinga mwebale nnyo, abagisharinga mwebale nnyo, comments mwebale nnyo, then musobola commentinga naffe ne mutugamba kye tuyinza okukyusamu as a Kachumbali team, naye nga tubaagala nnyo abantu baffe. It's me your boy MC Prince Ivo. Leero bwe tubadde tulese mwana muwala Gigi, ate nga every single in a while tujja bya tubayitayo omugigi omupya mugulabe. Neyanziza neyanzege.